10 katonyeze 5 Embu Tikizikoli 10 katonyeze 8 Masaka 9 katonyeze 6 Mbalala wonna woli wosinziro kwanga mukwano gwange otuliriza akadde kano butale bobulambalamba kiriza kina musoko veno jendi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yenza muzikola so ntadde muzamugula baba 10 katonyeze 5 Kampala 10 katonyeze 8 Masaka 9 katonyeze 6 Mbalala Bukedde Fama Embu Tikizi 10 katonyeze 5 Embu Tikizikoli 10 katonyeze 8 Masaka 9 katonyeze 6 Mbalala South Africa Government ya Gwangera South Africa kulembera musajja mukulu Cyril Ramaphosa wati avude naga sonko ntiwanji totubulira bya Donald Trump byagambye nti South Africa eva mu mawanga mu mukago gwa G20 amawanga agu agegata mu mukago ogu enteekateeka zikolebwa bagenda kutula mu South Africa nakuzome zigenda kubeera 22 paka 23 amawanga okuva amawanga ag'enjawulo agegate mu mukago guno gwa G20 ge mawanga 20 kati omukulembeze gwanga lya America Donald Trump gye buvuddeko yagamba South Africa eteekeddwa okuva mu mukago guno nga si memba nga lwaki Donald Trump ayogera kino agamba nti South Africa mbu gye buvuddeko waliwo abamu ku bannansi ba South Africa abazungu abekubira endulu ne badduka mu America nga bategeeza nti nga bagamba Donald Trump nti mu South Africa battibwa babonyabonyezebwa nabwe ekitonga baga nti tetusobola kuwangalira mu South Africa ogenda okukakkana ebifaananyi byonna ebyalagibwa jukira nti era navene nkutegeeza nenkulaga nti omukulembeze ogwangera South Africa Cyril Ramaphosa yali ayolekedde mu America era bw'atuuka mu America Donald Trump namuga nti olaba namulaga ebifaananyi ebiraga nti waliwo abazungu oba abeeru abali mu South Africa ababonyabonyezebwa namugamba Mr. President ekyo mbadde sikimanyiiko kakati no Donald Trump agamba South Africa teteekeddwa kubanga etuuza olukiiko luno amawanga agagenda kubanga gatuula batunulira ensonga ez'enjawulo ezibatwala mu maaso n'okutunulira amawanga kyaga agayina obwetaavu kakati bwekyanga omukago guno gutandikibwawo mu mwaka gwa 2007-2008 awo G20 South Africa ly'eggwanga lyokka wano ku ssemazengo Africa erigenda okusooka okutuuza summit eno oba olutuula luno kati South Africa omukulembeze wa America Donald Trump yavaayo naga South Africa eve mu bwammemba bw'amawanga gano aga G20 kati omukulembeze gwanga South Africa Cyril Ramaphosa avuddeyo n'ategeeza naga nti tetusobola kubanga munnange omukulembeze wa America tasobola kuva eri buvi n'agamba nti omukago guno tuguveemu wabula bammemba banaaba batudde enteekateeka zijja kukolebwa either basalewo bammemba so si muntu omu era ategeeza naga nti America oba tejja kusindika representative mu South Africa bba tebakirinako buzibu bwemuba temusindisa representative tewali buzibu wabula omukago gwo gujja kusigala nga gukyatambula kakati no munange byonna ng'okyabulira mugaliko okyamulira amalaga tongera okubanga tufuna omukulembeze wa America Donald Trump awandiise ebbaluwa ng'agiwandiikira pulezidenti wa Isirayiri amugambye Isaac nkwegayiridde twagala Prime Minister mumuddiremu Prime Minister wa Israel Benjamin Netanyahu alina emisango gyawere nemba najo yatakule watatakulikika mulimu emisango giri egyo esatu egivunaanibwa Benjamin Netanyahu bibi omusango gw'obuli bw'enguzi omusango gw'okweyagaliza okwekusa omusango omulala waliwo endagaano ezasayiningibwa n'azivako Benjamin Netanyahu kati emisango esatu essaawa yonna bamwetaaga Netanyahu bibi kati omukulembeze America Donald Trump aga bannange mbasaba busobe omusajja mu musonyiwe omusajja emisango gyonna egyo gyabyabufuzi mu musonyiwe mumuddiremu emisango gino esatu egivunaanibwa Benjamin Netanyahu mu Isirayiri
omusango ogusooka ogw'obuli bw'enguzi singa bukya ku makya ne gumuka mu vi aba ayolekedde okusibwa emyaka 10 mu nkomyo natenyahu. Omusango omulala ogumuvunaanibwa singa bukya ku makya breach of trust ne gumusinga baba bagenda kumusiba emyaka 3 njagala ogattemu kaawo leka kuwuliza bulizo ekiri atabala nga onyumirwa emyaka 10 gattako emyaka emirala 3 ate giba emyaka 13 egyo. Omusango ogwokusatu singa nagwo gumuka mu vi era abayolekedde okusiba emyaka emirala 3 gy'emyaka emeka egyo gy'emyaka 16 agenda agimalayo mu nkomyo ani Baby Benjamin Netanyahu. Mukulembeze wa America Donald Trump agamba nsaba busabi President wa Israeli nkwegayiride omusajja oyo alina party nene gyazanye mu kitundu kino kya Middle East twetaaga tusobola okubanga tumuwa kugamba mumusonyiwe omusajja oyo singa teyaliye nanga America singa Iran oba oliawo eyina we yatuuka ku kikwatagana ku byokulwanyisa bya nyukiriya yali Isirairi nga nange ndi mabega nze namuli emabega okumuwa order zonna eziwutula omusajja omu Iran. Ebyo webigudde mu matu g'omusajja omu Iran n'awandikirawo ebbaluwa Sonko Konse wanji Minister avunaanyizibwa ku nkolagana n'amawanga amaliro wa Iran Abbas Arghchi bw'ati awandiise ebbaluwa ng'agiwandiikira ekitongole ky'amawanga amagatte n'abaga nti America amaze n'akakasa nti olutalo luno yalulimu ye yawa Isirairi ebiragiro okugenda okulumba. Twagala action, twagala ekibiina ky'amawanga amagatte kive kikangavule America annange kikangavule jukira kibiina ky'amawanga amagatte kitula mu America. Kakati akakiiko konna nga kakulemberwa Secretary General Antonio Guterres Iran egiwandiikidde Ministry of Defense bakunkolagana n'amawanga amalala mukangavule America avuddeyo n'akikakasa nti ye yali emabega. Jukira nti emundu ng'etokota nakusomeza ali 13 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno gwe tusiibula Isirairi n'erumba ebbenfo za Iran Omumerika naye olutalo n'alwetabamu. Netanyahu agamba no omukulembeze wa America Donald Trump yali omu ku abo abaali emabega agamba nti I was very much in charge of that. Mu bulumbaganyo obwakolebwa Israel attacked Iran first. The attacker was very powerful. I was very much in charge of that. Israel bwerumba olulumba luyalumba lwali lw'amaanyi lwali lw'omugaso ekyo nakiri mabega. Iran wano wesinziraga ekiki eyagala ekibiina ky'amawanga amagatte kikangavula omusajja Omumerika yavoola amateeka ag'ensi yonna okuyingirira eggwanga eddala nga terikulumbye. Tulindira tulabe ekibiina ky'amawanga amagatte kigenda kwanukula ki ku kino kubanga era buno lituukidde olunaku olwaleero Iran n'omusajja omu China bongedde okusayininga endagaano. Omusajja omu China n'omusajja omu Iran bongedde okusayininga endagaano naddala y'enkolagana mu nsonga ez'enjawulo. Iran n'eggwanga erya China bano ababiri bongedde okusayininga. Onaawulira katikiriza katono nnyo nkuwummuzeemu tebina Venezuela olw'oluvannyuma lw'emmeeri y'omusajja Omumerika eyakulafute Kaliya okubanga yagobye bumale. Gavumenti y'eggwanga erya Venezuela ekulembera omusajja mukulu Nicolas Maduro kibuga Caracas nabo bamaze okweteekateeka. Venezuela emaze okuteekateeka amagye emitwalo 20 ag'oku ttaka ag'oku mazzi eggye ly'omu bbanga. Pulezidenti w'eggwanga erya Venezuela agambye bannansi ba Venezuela nabo okutandika okweteekateeka mugenda kutaasa eggwanga lyammwe.
Minister Venez bakubya okwerinda owa Venezuela Vladimir Paduriano Lopez akakasiza naga nti tumaze n'okutegeeza eggye lya eriri ku reserve batandika okweteekateeka begezesemu kaawo akadde konna emmundu etandika okubanga esekebbuka kakati no ne mu Ukraine omusajja omurasha tannaba kubanga aweera okkiriza bukkiriza katono nnyonyo nzija ne tukisimba kiteekeddwa okubanga kiroka 10-5 Kampala 16-8 Masaka 96-6 Mbarara Bukedde Fama Embuntikisi wonna woli wosinzira okubanga mukwano gwange otuwuliriza natekiriza tudde mu battlefield baba kiriza tudde mu battlefield mu Ukraine kosinzira ku ripoti ezongera okubanga zijja bano batakuli batatakulika baba Donbas ekitundu kya Donbas omusajja omurasha tayagala yadde okuwunyiriza kawuwa k'omusajja mu Ukraine amagye g'eggwanga erya Russia gongedde okubanga gafunziza batugambye nti waliwo mu maserengeta g'akatundu akayitibwa Dimitrov wano wabaddewo okulya n'okombesiyani Ministry of Defense bakubya okwerinda eya Russia etugamba sonko nti wangi amagye ag'oku ttaka wabaddewo Ukraine amagye gaabwe gabadde mu kitundu ekya Dimitrov mu maserengeta ga Donbas ogenda okukakana amagye gabadde gagezako kwesigaliza akabuga akayitibwa Shokoi nga sinyonyi giyite SU Sukoi nedda baba kino kimu ku byalo ekiyitibwa Shokoi ekibuga kino kiri kilomita emu mu maserengeta g'ekibuga ekiyitibwa Donetsk People's Republic kati amagye ga Ukraine gabadde galina we gali wakati mu kwongera okuwadaawadako kumba abasajja abarasha bazzegawanye ogenda okukakana mu bulumbaganyo bw'obukoleddwa Russia bweyongedde okubanga ekoze buleetedde amagye g'eggwanga lya Ukraine 2.5 zembuyagezi ku ntabasibule bannyabo 2.5 magye ga Ukraine abaana abasajja abarasha babayisizaamu olwokyo amagye 2.5 wabaddewo ebyokulanyisa ebyenjawulo military hardware pieces 22 tekinnategerekeka byakulanyisa kika kyebatugwa pieces 22 of military hardware destroyed in the area byononeddwa bisanyiziddwa mu area eyo emundu wesinza okubanga etokose Ministry of Defense bakubye okwerinda ya Russia yongera okubanga ekinoganya egambye nti front line hotspot bogenda mu katunda Kokopiansik genda mu kitundu kya Kharkiv wonna wembeera eriwo sinyangu kubanga amagye bakomanda batugambye kiwaliriza amagye g'eggwanga lya Ukraine okwongera okubanga bafuluma Hey. Ukraine baba Ukraine ebadde erina positions webadde esimbye ng'esimbye nene kakono g'abano tetuvaawo bagenza okulaba omusajja nakugambye olunaku lwajja omusajja omurasha y'amagye omitwalo 15 emitwalo 15 gali mu battlefield gatevunyanga munyera kugumba kati kukusinzira ku omukoba komanda mu magye g'eggwanga erya Russia sonko nti wangi amagye ga Ukraine gabadde 15 positions eza Ukraine bazisuddewo bazivuddemu positions 15 amagye g'eggwanga erya Ukraine we gabadde gasimbye basobodde okuva mu nange balekeddewo positions 19 no 15 15 positions kikutegeeza nti embeera nzito omukulembeze w'eggwanga erya Russia abagambye nti mu bapiganajja ba Ukraine abalaga nti baagala kuwanika temubakuba abaagala okuwanika mubaleke
abagezaako okuwalira olwekyo mulubakole ki mubo lubayiseemu manya bumanya nti bannange battlefield si nnyangu kyokka battlefield si nnyangu ne Zelensky byasiba bikutuka bibi ne bya Zelensky akadde konna Zelensky nga president wa Ukraine kiki kingampulira ntuuye nyo nga njogera ku Zelensky abasajja balina enteekateeka ennene giwulire oli ku 10-5 Kampala 16-8 Masaka 9-6-6 Mbarara ne ku www.bukedde.co.ug Bukedde Family Mbutikizi erungamizibwa akakiiko aka Uganda Communications Commission. olunaku lwabadde lwajjo nenkugamba nti minisita ow'ebyamateeka mu Ukraine bamugobye tebamugobye yekka ne minisita omulala avunanyizibwa ku byamasannyalaze naye agobeddwa abaffe will Zelensky survive Zelensky kina kisimatuka will Zelensky survive waliwo abatundulizi b'ensonga kubanga ekibiina ky'amawanga amagate n'amawanga ga lukalula Bulaaya be babadde bateeka ssente mu bitongole ebirwanirira obuli bw'enguzi ekitongole kya NAB n'ebitongole ebirala bino Zelensky yali yabizinzeeko amawanga gano ne gavana ga Zelensky ffe tuteeka ssente mu bitongole ebyo n'abikkiriza ne biddamu n'okubanga bikola emirimu ogenda okukkakkana saako erimu Zelensky be baalidde miliyoni 10 eza dola za Amerika kaakati nno ebintu byongedde okulanda bannansi ba Ukraine balina message ennene gye basindika eri Zelensky kino kyayolese lwatu nti Russia emizinga gye badde enjugunya enkya n'eggulu nekuba amabubiro g'amafu ensimbi zino asobole okuba nga bakola replacement ez'ebyo ebikubiddwa emizinga gya Russia kati abamu ku banene mu Ukraine nabo ne bakozesa omukisa guno anti ze ziriko essaawa eno kakati akadde katuuse ebitongole ebitunuulira obuli bw'enguzi mu Ukraine okuli ekitongole kya NAB bo baatandika okukola okunoonyereza kwabwe jjukira Zelensky yasooka kubiggalawo ng'agamba mbu bikolagana akungu abakolagana ne Russia kumbe kiriimu wabula omukulu yali tayagala kutandika kubanga bagenda mukolako okunoonyereza Ukraine's National Security Service gite SBU babadde bali royo eri Zelensky ogenda okukkakkana nga system ez'enjawulo be babadde bazikulembera nti ensimbi ezibadde zireetebwa bano babadde balina okukola replacement eri bannansi ba Ukraine basobole okuba nga bafuna ebbugumu oba bafuna amasannyalaze waliwo minisita omulala naye agobeddwa minisita wa energy annange oli minisita wa byamateeka mu ggwanga kati ne minisita wa energy mu Ukraine Zelensky agambye naye awummuzibwe kati abamu ku batunzi bagamba nti ku musibi ogubadde guva mu mawanga ga lukalula Bulaaya gusobole okuba nga guweebwayo nga n'ezimu bagenda kumuwola mpole ne bamugamba sebo resigninga va mu kintu suula wa tawulo bamuyita German Garushenko kati nene energy minister Silvatana Gulichunku naye asudewo tawulo wakati mu kuba nti babagambye musuulewo tawulo National Anti-Corruption Bureau of Ukraine giyite NAB abakulu munda mwebali bano nabo banditandika okulonkoma bannaabwe ate jjukira tebayinza oli bw'alaba nga kimulya n'omukulu bamugambye yandibadde mugazi
saagala kukyatula kati abatunulizi baga nti anaasobola okusurvivinga kino nga kirabika nga kigenda kumuwuuta nga si kuwuuta kasupu ka mamba. Ensimbi zibadde mpitirivu zibatadde mu Ukraine naye mu Ukraine nabwe kityo amawanga ga lukalu lwa Bulaaya n'abavujjirira omusimbi mu Ukraine bakimanye n'ebyokulwanyisa akaddera kuba tekannatuuka bingi ebigudde mu mikono egy'abatamanya ŋŋamba bwe kiba nga National Anti-Corruption Bureau of Ukraine giyite NAB bwete etandise okukola omulimu gwayo kubanga kakiiko keetongodde. Zelensky yali ayagala kugezaako okubanga akavuububa ne bamugala sobose gw'okateekamu ssente. Ekyakateesaawo kwe kubanga keeyimiridde kakole okunoonyereza kwako nga tekalina gwe kagamba nti ate ono ye mukama waffe yatulonda ABCD. Kino kitegeeza nti amawanga ga lukalu nga beenyigira mu buli bw'enguzi mu Ukraine ababadde batandise okuba bizinesi bazongere mu Ukraine kirabika nga tekigenda kukola. Omuziki sonsomola bukedde fama embuutikizi. Mwami Sonko nange kwendi ndi mukuliriza wano ndi mukuliriza embuutikizi Travelamusi waneeno ku Semyaru Road nankuwadde Bulenga. Kale munange obale kuba nti kwoli mukkirize kakati twongere okubanga tudda mu nsonga ukoze nti emmundu bukyanga etandika kubanga esekebbuka akozesa bwezingire butasamuka butasamuuyo okusobola okubanga anoonya oba oli awo amawanga agamubeereddewo gakozeko ekisoboka yadde nga battlefield efuuse battlefield. Gavumenti eggwanga era nno weegamba nti ffe tetugenda kwonoona byabugagga byaffe, tukwate ensimbi tukwate ebyokulwanyisa tubiwe Zelensky. Ebintu biba bitambula bibyo tetusobola kumuwa garanti tukozeeko kye tukoze. Jjukira nti Noweri erimu ku mawanga agaali gasuubiza ne gabugamba nti tujja nakuwa ennyonyi the F-16 fighter jet. Kati akadde katuuse twetaaga twongera okubanga tuboostinga ebyokulwanyisa mu nambesenge b'amakolo g'entalo. Kati no garanti Ukraine but eggwanga lyaffe naffe tudonzibye. Russia egambye tubatebuse enteekateeka zonna nti amawanga ga lukalu lwa Bulaaya sanctions ziyita envumbo eziteekeddwa ku Russia. Ebyenfuna bya Russia baagala babikonzibye but Russia egambye mugenzi okirowooza ng'olwedde ffe tubatebuse temusobola kubanga mutusinga. Nti amawanga ga lukalu lwa Bulaaya kyonna kye bagezezzaako okukola Russia egamba nti tukigudde kibadde kya bulabe naye beerabidde nti ate bo bwe bali mu kwekuulira akabazi ku mubiri oba ku kugulu nti buli lwomwongeza gasi ne mumwongeza amafuta ne mugongeza ebintu ebiva mu Russia ne mubyongeza mu kwagala okulumya Russia. Naye mumanye nti bantu bammwe bwe musinga okulumya be musinga okukosa so si Russia. Time ejja kutuuka abantu bamwe bajja kiwulira mwe kennyini mwe muli mu kutandika okwekuulirako akabazi ku kugulu kubanga Secretary of State wa America Marco Rubio avuddeyo agambye Sonko nti wanje ekituufu kiri bwe kiti konze mukituwe tetukya America yandibanga eweddeyo. Sisobola kugaziwa kusingako nokujjako okwagaliza akongeza akalungi akumata kumera mpeera tujja kuliziganya ku lunaku lwa Sunday mu Basi Dunia.